sirika lwaki oli kwogera? My friend, my designation, I am the deputy spokesperson. Gwe mulimu gwange. Alex Waiswa Mufumbiro ku nsonga za mwami Mpuuga Nti yebuuza nti lwaki abantu batandise okumutiisatiisa nga bamugamba nti ave ku nsonga za Mathias Mpuuga Nsambe z'okulya ebitaano. Weewaawo nti bakimanyi nabo nti yazirya, naye lwaki Waiswa tasirikako n'afunga ku mumwa gwe? Waiswa bagambye ye deputy spokesperson, omulimo gwe kwogera ebyo ebifa mu kibiina. Kati ye bw'ataabyogere nga Ssekamwa mwagala president yabavaayo ataabyogere, buli omu yaweebwa obuvunaanyizibwa bwe, ono ye mwogezi. Kati omwogezi bw'anaasirika kitegeeza nti ensonga buli omwana gisirikira eyite buyisi, ate ng'okulya ensimbi y'omuwi w'omusolo ekyo kive mu kibiina kya National Unity Platform tebakikkiririzaamu. Weebuuze nti lwaki batandise okutiisatiisa Waiswa Mufumbiro? Bamutiisatiisa lwakuba awaayiriza, oba kitegeeza nno nti bamutiisatiisa kubanga bakimanyi nti abakonye ku ggumba? Amazima ensi yonna egategedde. Haji Ssettuba yakusaako pulogulaamu eno. Haji Ssettuba omulimu gwe omukulu musomi wa dduwa, era nga basomedde dduwa ze bakakasizza nti ddala teri amusinga kusoma dduwa wansi w'enjuba mu Uganda wano. Abangi basomedde ku dduwa ze badda ne bamuweera obujulizi. Gwe gw'atanaba kusomera ku dduwa, naawe ekadde omutuukeko abe ng'akuyamba. Essimu ye kogenda okumufunira eri 0703 31 39 25. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. The problem is simple. Waiswa sirika lwaki gwe? Tumanyi ffenna nti yabba tukimanyi. Ekyo kyansanyudde kubanga nabo bali kuorganizinga nti ekyo bakyogera tona twidde nti yayiba tona yatukola bubi okulya ebitaano. Haye sirika lwaki oli kwogera? My friend, my designation, I am the deputy spokesperson. Gwe mulimu gwange. To defend the party and the person of the president and the presidency. Kakati in my line of duty nange nina lwenjogera nengamba nti naye nga ndabika omuntu nyinyonnyodde nnyo. Nenga tulina kyakkola. Naye nga bwe y'ofiisi kubona ba-understandings obuzibu bwabwe nti ye twena twidde nti yayiba ow'ekitiinisa yayiba aye mu kuyiba muleke. Babe bali kubologa muleke were yagola n'empiiya muleke muleke. Kati ekyo tunakitegedde naye this is the duty. Kati wakitegedde tujja kuddamu kunyega. But it is the duty. Ati mbuuza togenda kuddamu kunyega. Ate naye bamugambeko nti abantu ffenna twamanya nti yatwala naye yali bansanje n'esiga nga mwentereka ebyama byange baginzibako n'ebitaano kati noonya siterera. Jona wali obeereku ne basayo ebyama byaffe. Naye gwe kyembuuza byonna yali abimanyi. Nagamba awo nti oli aba nejje y'okumutima nejje y'okukifuba eno left and right. Kubanga abantu abamanyi mukulikeyo mu lubiri. Lopu namulabye. Lopu wamanyi abantu bongedde okumusima. Naye waliwo ebitatambudde bulungi. Biki? Abantu bavudde ku misinde bagenze badduka ate nga bayimba obuyimba obukakkanya abalala. Balina gwe bakakanyiza. Yes. Adi batambula bayimba ani yalya gundi yalya, ani yalya gundi yalya. Kintu ekyo nalabye ng'ekitabadde. Badi bayimba ki? Ani yalya gabagamba Mpuuga yalya. Ani yalya Kayongo badi ati njagala. Ati nkugamba babadde bagamba. Ati rangi njagala manya katuuze. Ani yalya nga bagamba batya? Ate gobiresi. Kayongo tumale program tuje. Ani yalya. Babadde bagamba batya? Andi nkakumbidde gawe kabadde. Ati mbuuza. Kwanze saawulidde. Babadde bagamba. Tubadde mu kufiira. Akayimba kabadde bukati. Kati nze njala tukagenda empola. Lekaze kakugambe gawe kabadde. Babadde bayimba. Ani yalya? Babadde Mpuuga yalya. Bwe kati bwe kabadde.
nengamba ekintu ekyo kati njagala nze nkitegere bulungi bo babadde bagamba nti ani yalya nga baddamu ki era nga bwe beddamu bagamba nti Mpuuga yalya kati ani yalya nga bagamba Mpuuga yalya nga bagamba ani yalya kuba njagala nkitegeere bulungi nga bagamba ani yalya waliso kitegedde bulungi ndowooza naye nga yalya ati bo babadde buuza kubanga kikya yalya saategedde kikyo babadde bagamba kulya kati gwe lwakyoza kyaba kyagenze bubi muve ku abantu banyumirwa. Let people groove, let people be. Naye baali bakongozi ba Mandwa, tetuyinza kuvunaana bakongozi. Ffe baali batuteekateeka batugamba nga kusanga Mandwa. So we give no damn about bakongozi. So gwe Mandwa manya. Still intimidatable. I'm not that type. You want me on the street? Really, you want me on the street? Kayongo. Kagamba ko kogedde mu Luzungu, njagala okantere mu Luganda bawuliriza baka. Kayongo ffe tulwana na Museveni. So tewabaawo omuntu ye 999 alowooza nti ye ayinza okubeera above ne kye tulwana nakyo. Ffe tuli clear ku kye tulwana nakyo. Era yenna anayingira mu kkubo lyaffe mu lutabalo lw'okulwanagana ne Nakyemalira tujja kumutomera. So gwe tobeera eyo n'olowooza n'okuba ekifuba n'olowooza gwe bwoba neetaaga nze wendi kino twakisayininga for death. So tewaliwo todda neyo n'oloota nti kati ngenda kukwata Waiswa, ngenda kumukanga kanga, ngenda kukwata booti. Gwe bwoba weewulira nga weetegese jangu nsange nze wendi, nze Alex Waiswa Mufumbiro. I will not eat my words. Nja kubikugamba emisana baakeranga ku makya ne bagamba abo nti bibogere emisana bibogere ekiro. Abo nti bazirya ekiro simanyi ne bazikola batya. Kati tubasanga ne tubibagamba nti gwe lwaki ekyo kyemukwatamu ekyebusoga, lwaki temukwata mu kiri tinamugamba nti agubbula ssente.